gwachali ku Red Zone TV nkwebaza okubanga kyokola kya mutawana nnyo atanaba kubanga osubscribing ku channel yaffe genda ku YouTube yoteeka mu Red Zone TV osubscribing ku channel yo okwate ku kideo kya notification obenga tomisinga bubaka bonna bobanga walabye interview Mwami Kagege mwe yayogeredde ebigambo nga alumba Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze waffe omulonde bw'olumba Robert Kyagulanyi Ssentamu oba olumbe mu Uganda anyigirizibwa era tusobola kusirika kubanga eyo yengabo yaffe ye mukulembeze waffe gwe twalonda kati Muhammed Nsereko Mwami Kagege ogenda kutegeera kye bayita social media tetusonyiwa twerabira bwino woye naye natumuyina Mwami Kagege oli musajja mubbi nnyo byonna bina tubadde tubimanyi nga tusirise nze wano ku Red Zone TV mbadde nina ebintu bingi nnyo byemmanyi naye nga tusirise nga tetwagala kubanga tukulabisa mu bintu ebimu wano wagenda ne weesiba ku Katolubwama n'omufuula mukwano gwo Katolubwama n'amala n'afa weesiba ku Jjajja Ichuli n'omufuula mukwano gwo Jjajja Ichuli n'amala n'afa Muhammed Nsereko oyagala abafu wandibanga olina musezi kasajja gwe naye ogenda tegeera va ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ye mukulembeze waffe omulonde takyalirevoyo ate ngeno yenge ye fitina ye nnugu gye muyina gwe Muhammed Nsereko n'obusajja obulala obufaanana bwe butyo oli ku Muhammed Segirinya oyagala naye omufule kyaliwo mu buno obudde ng'olaba musajja mulwadde oyagala omufule omukolinga we wakola Jjajja Ichuli oyagala omukolinga we wakola Katolubwama n'abantu abalala abantu bafuula mikwano gyo mu budde obusembayo awo nga muntu omulaba mulwadde embeera etabuse n'omufuula kyaliwo oli musajja mubi nnyo ate oli kasajja kabbi babaka no bangi bobbyeko ssente gwe Muhammed Nsereko tubeera n'obujulizi by the way n'abantu abasinga tusirika busirisi Honorable Luchamuzi David Kalwanga ankiikirira nze ne body yaffe yonna ne management yaffe yonna ya Red Zone TV omusajja atukiikira bamuyita Honorable Luchamuzi David Kalwanga wamubba ssente ekisanja ekyo ekiwedde tuyina bwino tujja kumugjayo wabba Honorable Zaake tetumanyi lwaki ate n'abantu b'emitiya nabo badde osinga okubba ennyo naye gwe twakubuuka ate Mwami Kagege tukuwadde olunaku walu gwe tetugenda kukusabulira wiiki Muhammed Nsereko tugenda kukusabulira olunaku walu lwaleero lwokka bwe tunaatukira enkya ku Saturday Muhammed Nsereko ogenda kuba tokyaliwo gwe tuba tukumaze naye banaye nga tetunaba kubanga tugenda wala n'omulwadde naye tumukyekingemu Sagirinya Muhammed bwe walwala twakizula tewategeeza parliament tewategeeza leader of opposition tewategeeza bakulu mu kibiina kya National Unity Platform of all people tosobola kubanga sawa zino Muhammed Nsereko gwoyogera naye gwogamba ebintu bwe biti Segirinya weetereze omulwadde mu mugambe naye yeetereze yeechekinge tunaba kumalira budde bwaffe bungi ku Mr. Kagege n'omulwadde mu mugambe yeetereze kubanga naye yennyini alina question marks nyingi nnyo abantu batandise okulaizinga question marks ku mulwadde omulwadde naye yeetereze oyo Muhammed Nsereko awedde tetumuzaako mukono oyo twamuwadde olunaku lumu we tunaatukira enkya ku Saturday ajja kuba awedde akakasajja kale kasina kantu alabika si muntu oyo Muhammed Nsereko kubanga njagaloddeyo emabega Muhammed Nsereko yeefuula mukwano gwa Jjajja Ichuli Jjajja Ichuli n'afa Muhammed Nsereko ne yeefuula mukwano gwa Katolubwama n'afa kati Muhammed Nsereko ali mu kweteeka kuwona lebo Segirinya mwe mulabule Muhammed Segirinya naye yegendereze yandiwunzikanga Bajjajja Ichuli yandiwunzikanga Katolubwama kana kasajja kaagala nnyo abafu kaagala nnyo abantu abali mu mbeera eyo ne yeefuula asonda mubuuze Segirinya yamuwaddeyo ssente mmeka mubuuze abafamile ya Katolubwama ya contributinga ki okujjako okusolooza mubuuze abafamile ya Jjajja Ichuli Muhammed Nsereko ya contributinga nga ki Jjajja Ichuli kye yalwala bamukuba masasi Muhammed Nsereko yamala kubeera kyaliwe kati sawa zino ali mu kwagala kulaga nti kyali nnyo Honorable Segirinya olw'okuba alaba embeera Segirinya mwali naye nze mbagambye n'omulwadde mu mukyekingemu n'omulwadde mu mugambe yeetereze of all people tosobola kuŋŋamba nti Muhammed Nsereko ye muntu yekka gw'abadde asobola okwogera naye ng'abakulu mu kibiina asobola okucommunicatinga nabo leader of opposition asobola okucommunicatinga naye ne parliament yennyini teyagitegeeza tusabule Muhammed Nsereko mu lunaku lumu lwokka abe nga ali ku ttaka naye n'omulwadde mu mukyekingemu abamuli okumpi mu mugambe yeetereze nkusaba ogende ku YouTube yoteeka mu Red Zone TV o subscribing ku channel yaffe eyo okwate ku kideo kya notification obere nga tomisinga obubaka bonna wano wetubeera nga tukuwa ensonga zonna nga weziggwera Sebambulidde Patrick nze mbeerawo mbaagala nnyo